TV kojja mate mbalamusizza mwebale kubeera nga mutuweereza. Amannya ngenda kwogerako limu lya Saara nga nkolera Saudi Arabia nakakolerayo emyaka kati guno ntwala gwa kutaano. E Uganda nakomawo omwaka gumu nga maze ku contract yange y'emyaka 2 nenkomawo. Family gyenkoleramu family njagamba family ennungi kuba tempisa bubi, wabula ninamu ekizibu nga nze nga omuntu. Karama TV nina kamera mu ruumu yange. Ruumu eyo boosi yateekamu kamera, ayina akantu ke yaleeta. Nja kuweerezaako ekifaananyi kyako, ngenda ku message eddako ngenda kubeera nga nkuweereza ekifaananyi obeere nga okalaba akantu ako kamera. Naye bw'ogiteekamu tosobola kulowooza nti na kamera, kalinga hanga kwe bateeka engoye, naye nga wano w'oteekanga akasumaali waliwo ekintu ekyo ekikkira wakabeeramu ng'akanenenene akatakwata mu lugoye. Akantu ako kayinawo akaaso katono nnyo era n'obwanda obuteekamu bateekamu ng'akanda kana kali flat ng'ak'essaawa. Eyo kamera bose bwe yagiteekamu lumu mama aba agenze ewaabwe, ng'agenze balabako n'ampita n'agamba ayagala kwogera nange. N'aŋŋamba omanyi kye ntadde mu ruumu yo? Namugamba sikimanyi naye ndabanga hanga ey'okuteekako engoye. N'aŋŋamba bwetyo beerabika naye si hanga, kamera. Kamera eyo egenda kubeera mu ruumu yo. Togamba mama kuba mama takimanyi, wabula ngitaddemu njagadde nkubuulire nti eyo kamera. Ne mubuuza ataddemu yaaki? Yaŋŋamba agitaddemu lwa nsonga ayagala kubeera nga andabanga. N'aŋŋamba nti ekituufu amaze ne mama ebbanga ddene nga yamumanyiira takyayina bwagazi gy'ali, era emirimu gy'omu buliri ayina kubeera nga ayina omukyala gw'alaba n'atandika n'ayimirira, oba n'abeera ng'alaba firimu z'obuseegu ku YouTube oba ku channel endala okubeerako firimu ez'obuseegu. Bw'ayimirira n'agenda n'asobola ne yeegatta ne mukazi we. Yaŋŋamba ekintu ekyanzigya enviiri ku mutwe. N'aŋŋamba nti nze buli bwandaba ayimirira ate mama bw'amulaba tatandika, era nti muyambyeko nnyo 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 okubeera nga anyimirizaawo oba ayimirizaawo amaka ge. Amaka gano nga nze bw'andabako kimuyamba n'agenda n'atandika ne yeegatta ne mukazi we. Era yaŋŋambako nti oluusi bwe babeera mu kikolwa yeefuula oba andaba n'ateekawo ekifaananyi kyange n'abeera ng'asobola okubeera ng'awangaala mu kisaawe, nti buli lwabeera ku mama ateekawo ekifaananyi kyange n'abeera ng'alowooza ku nze nga talowooza ku mukazi we. Ekintu nga kino nasooka ne neesikamu, naye yennyini n'aŋŋamba nti tanjagala era tagenda kunjagala era tagenda kunkwata nga Abawarabu abalala abamu abatera okukwata bakadaama. N'agamba tagenda kubeera ng'akikola era talikikola, wabula ayagala mbeere nga mmanyi nti mu ruumu yange ninamu kamera, era kamera eyo just ayagala kubeera nga ndabirako asobole okubeera nga yeegatta ne mukazi we. Bwe yaŋŋamba ekintu ekyo muli mutima nasooka ne nennyamira, naye ate nensanyuka nti bambi akiŋŋambye, kuba ne bw'ataali kiŋŋambye n'alibadde sikitegeera. Njagadde okuleeta story eno, nkimanyi abamu basobola okukiwakana, abakimanyi abaali bakiguddemu bajja kutegeera kye njogerako. Mwegendereze, ruumu zammwe ezo zirimu kamera, ruumu ezo z'olaba ne balubu eyo oba ettaala gy'olaba ekumulisa bayinza okuba baakutegamu kamera. Nze boosi yange yakiŋŋamba, naye kimanyi bwe yakiŋŋambira waliwo bangi Abawarabu ababikola
nga tebabagambye. Omusajja ono si musajja mubi era empisaaye neeyisaayo esimbi, ne mama naye neeyisaayo esimbi. Wabula ekintu ate kye yaŋŋamba nti kuba nze kaakati nfuna 1,200 kuba mpangadde nabo, nfuna 1,200 then mu kisiibo akati nga kisiibo kino kye tulimu bampa 1,600 bannyongeramu 4. Ezo ssente ne mama naye z'amanyi nti nfuna 1,200 naye mu kisiibo nfuna 1,600 ogw'omwezi. Naye nga 1,200 ezo bateekako n'obuntu bwe bampayo nga mama angulira ebintu ajja ne bajja owaka n'akuwaayo 1,000, ogenda okwesanga nga omwezi nkuŋŋaanyizaayo 1,800 kuba bampa mu butuufu bampa ssente najja n'akuwa 1,000 ng'ekyo. Ogenda okulaba nti oba bakwano we baze n'akunyumyako bulungi agamba mashallah n'akuwaayo kyakuwadde. Ssente boosi zannyongeramu mama z'atamanyi kuba baba yansukumira ssente. So mama ssente z'atamanyi wabula baba ng'azinnyongeramu. Baba buli mwezi annyongeramu 600. So buli mwezi nfuna 1,200 na zino ze bampaayo ate ne baba zampa. Yaŋŋamba ezo azimpa lwakuba kamera eyo eri mu luumu yange era naŋŋamba ngirekengako. Naŋŋamba buli bwe naagirekako ebbanga limumala nga ngireseeko ajja kubeera nga nnyongera 600 buli mwezi annyongeramu 600. Naŋŋamba nti muyambye nnyo okubeera nga ayimirizaawo amaka ge okubeera nga yeegatta ne mukazi we. Amazima gali nti omusajja ono mama atera okuvaawo n'atulekawo kuba abaana bakula. Tewali n'omulundi n'ogumu lwe yali ankutte wadde ku kabina, wadde n'okuŋŋamba nti anjagala, wadde n'okugamba nti ayagala kwegatta nange. Bakadaama bannange abampuliriza n'abatali bakadaama, ekintu kino mulowooza omusajja ono talivaamu nankwata. Ebbanga kamera eyo gyemazeemu mu luumu yange guno omwezi gugenda kubeera nga mwezi gwa 9, wabulayo emyezi 3 guwere omwaka. Naye muli ŋŋamba nti talivaamu n'abeera nga ankwata. 600 luno lwampa nange ndwagala. Muli ndaba siyenze siina kyenkoze, wabula kondishoni gye yateekamu era ye kyaŋŋamba aŋŋamba nti buli bwabeera nga tugenda okubeera nga twebaka neesiige nga ebizigo. Naŋŋamba ne bwe mbeera mu kawale k'omunda neesiige ebizigo naye nga amabeere tegali mu kaleega, neesiige nga ebizigo abeere nga ndaba nga neesiiga ebizigo. Awo kijja kumuyamba okubeera nga atandika agende mu luumu yeegatte ne mukazi we. Simanyi oba nsobola okugamba nti nsaba ku magezi, simanyi oba nsobola okugamba nti mulaba mutya ekintu kino, naye njagadde nkyeyalinga esitole eno kuba nkimanyi eyo waliwo bakadaama ng'oli mu luumu yo nga tomanyi nti muli mu kamera, era nkimanyi waliwo bakadaama ng'eno sitole gye nnyumiza lwakuba nabo tebavangayo naye nga nabo obuzibu buno babuyina. Nze mu lwange sinnakiraba nnyo ng'ekizibu okuggyako mpozi munampabula, naye sinnakiraba nnyo ng'ekizibu lwa nsonga omwami ono yavaayo n'ambuulira amazima n'aŋŋamba eyo kamera. So mwegendereze luumu zammwe nammwe bayinza okubeera nga baateekamu luumu yennyini mwosulamu, muve mu bino ebyeddiiro nti oba kompawundi, luumu eyo gy'osulamu mwegendereze, muyinza okubeeramu kamera namwo.